Yo, what's up everybody? It's your boy So Love. Welcome to the show right about now. Yes, nkuletedde nakyala Betina Namukasa. Mbadde nakatuuka ne nkula balinga abannayo n'omwana. Omwami gyali? Sirina mwami. Sinamufuna ekiseera tekinatuuka. Bwe kinaba kituuse, nja kubanjulira nti yono. Naye abasajja temulaba oba. Music ali atya? Music Mukama atuberedde wa kisa weewaawo omwaka guno tegubadde mwangu. Naye Mukama atuberedde wa kisa nti bye tugezezaako okufulumya abawagizi ate babyaniriza. Betina? Wangi? So kumbuulire Betina ayingira atya music industry? Music industry najiyingira okuyimba okuli profession na kuyingira the No Egos. Mwentandikira natandika nga waliwo auditions nange nengenda mu audition nenzibeeramu Omukama nampeeramu ekisa mu auditions omwo nempitamu. Mpulira mwali bangi. Twali bangi naye Mukama yatulaga ekisa kyefe abamu ne tuyitamu. Naye era ngamba n'abo abatayitamu babeere bagumu ekiseera kyabwe kijja. Yes. Betina azaalwa side ki? Azaalibwawa? Betina ndi mwana Muganda. Ndi Muganda ewaffe Masaka naye lwakuba nakulira nnyo mu bamaama Mwankole. Accent eyo gyempulira. Eyo era abalungi mikwano gyange olulimi bwe luseerera munsonyiwe. So Betina, nawulirako oba nkumanyiko kuba nti okulidde mu church. Church eno giyingiramu otya? Nze kuva buto mbadde mu church. Nazaalibwa taata wange ye Joe Damulira, mama wange ye Nasanga. Tukulidde mu Eklezia Katolika. Taata wange yali catechist. Me, I used to okulongosa church nga buli kimu nzitereza. Bwe baleero Saturday nga nyambuka ku church nentereza buli kimu. Sunday wetukira ng'Eklezia Masa. Gwe wali otereza church nga gwa cleaninga church. Nga nkirininga church nga nachewa nga nina okukirininga church. N'okusoma amasomo taata nga yali catechist nga tuwa amasomo ne tugayisaamu ne tusoma mu church. So nkuze nga nyimba nga kuva buto mu church omwo nga nyimba ate ne bazadde bange baali bayimbi. Abazadde bali bayimbi taata ne mama. Beera balina ekibiina kyabwe nga bakiyita KOYD. Nga bayimba era bwe bantwala nga bantewala nange nenyimba nenzina ne banfuwa ssente naye laba ate bwe ngenda ku dduuka nenzigula mu sweeti. Betina omanye kuzina amaganda? Nina chance nti bwe nayingira mu the No Egos mama wange Irene Namatovu byatutwala n'atraininga ewa mukulu kaddu. Na training omukulu kaddo wa kika trop n'atuyigiriza era mwebaza mami webale nnyo mama wange omulungi mami Irene Namatovu webale byonna byonkoledde webale byonna byonjigiriza webale nkuwebaza singa sigwe ebimusandi bitegedde naye neyanziza nnyo mama. Eyo mukyali ba mukwano nga bwe mwali ab'Oluganda nga mukyali mu kibiina? Tuli ba mukwano era tewaliiwo mpalana yonna tuli ba mukwano. Who is your best friend amongst those guys? Bonna mikwano gyange. Bonna mikwano gyange. Ekyo kiba kibi bw'ogamba nti ne bw'oba ne mu maka ne bw'oba ne mu family n'obeera n'omwana nti ono yasingako oba oleese obuzibu. Nga Betina mwatadde oluyimba ne ba Rain and Maulana. Soko mbulire oba soko bulira alaba BTM before 5. Chava idea yavaawa nti tukole oluyimba. Munnange idea nange nali awo ne idea nenjifuna mu mutwe gwange nengamba omanyi nti aba bantu mikwano gyange aba ababiri Rain ne Maulana mikwano gyange nnyo mbagala nnyo nga gyenkomeza nze before n'okubeera nnyo mukwano gwabwe nabagobereranga nagwa mu mukwano ne comedy waabwe kati twali awo ati omanyi Rain ayimba ayimbye wabula wafaanana nnyoko wabiki kati nali nemugamba ng'abasaaga nemugamba tujje tukoleyo oluyimba. So it was your idea? Yes. Nemugamba tukoleyo oluyimba Rain. Naye n'akigula ebakigula ne tufuna oluyimba ne batuwandiikira Josias n'atuwandiikira ne tugenda wa Devi Music Craft studio erirungujja n'atukolera ne tukola oluyimba akikubye ekitiibwa kya Mukama munnaye naffe tetwamanya era kisa kya Katonda
era twalabiddeawo ng'abantu oluyimba balwagadde. Bambi mwebale kutwagala, mwebale kulwagala, mwebale kwagala Maulana and Rain, mwebale kwagala Betina Namukasa.